Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m. Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m. featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kizza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning, Uganda. Welcome to this edition of the Mighty Drive Show. My name is Karuhanga. Today is Tuesday, the 18th day of February. The year is 2025. And of course, I welcome you to yet another insightful morning where we get to give you coverage of how the country is looking like yet again in this particular day. The country of Uganda has a lot of news stories that are going on. And of course, we as Digitalk TV committed or still commit to actually serve you, giving you accurate information that can help you make an informed decision at the end of the day. Today, I have a gentleman. He is not new to Digitalk TV, but of course, this is a new conversation. He is one of the founding members of the People Power Movement and also a former personal aide. His Excellency Bobby Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu, the leader of the opposition National Unity Platform. So we touch base on what is happening in the country today, and we shall be talking about many things, because as the country is looking like this morning, a lot is there to actually talk about. Abatukumiddeko olunaku luno olwaleero mbaniriza nnyo ddala wano ku Digitalk TV. Nze Edgar Matthew Karuhanga. Ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi gwa 2 omwaka 2025. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda, omuli amawulire gennina okuva ewa retired Colonel Dr. Kizza Besigye, Robert Kyagulanyi naye na ku mawulire. Of course bingi ebyadde bigenda maaso mu ggwanga. Ebisinga bya bufuzi era tetulina ngeri gye tusobola kuba nga tubyewala. Era olunaku luno olwaleero tugenda kuba tubyogerako byonna n'ebiri ku Dr. Kizza Besigye. Naye ate buli twogera ku zino emboozi tuba twagala tusobole nga okuleetawo okusoomooza oba challenge eri abantu abatukulembera okubanga basobola okukyusamu ku bice ebiba bigenda maaso muli n'eggwanga. Gwegwo omulimu gwaffe ffe nga bannamawulire be bayita the fourth estate. Ffe tubeerawo okubeera nga bakalabirizi okulaba bice ebigenda maaso, okuwabula kukozesa obujulizi ku bici bye tuba tulabyeko, ne tuwabula nga tulowooza nti naffe y'engeri gye tuzimbamu eggwanga lyaffe lino erya Uganda. Olunaku olwaleero nnyina omwami bamuyita Tumuheirwe Dennis. Ono omusajja yali omu ku bantu abatandika ekisinde ekya People Power Movement, era y'omu ku bantu abaali nnyo close ku mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ennaku zo tebakyalya kimu, ajja kutubulira lwaki era ye atuwe ku ndowooza ye ku bigenda maaso mu ggwanga, kuba bingi ebigenda maaso mu ggwanga. Katandikireko ndowooza ewa retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye abadde mabega wa mitayimbwa kuva mu mwezi ogwa Museenene omwaka oguwedde paka kati, ng'awerennemba n'emisango gyamutekewako egyogezaako okulya mu nsi olukwe kye wuyita treachery, okubeera bamusanga n'ebyokulwanyisa possession of weapons, n'okugezaako okufuna ensimbi ezinajja obuyinza mu government kyoyita mobilization to destabilize the country. Emisango egyo gibadde giwerennemba mu General Court Martial, naye Supreme Court oba kooti esinga ddala obukulu mu ggwanga lya Uganda
yasala omusango negamba mbu tekikkirizibwa abantu ba bulijjo okubanga bakyagingibwa oba kubanga bavunaanyizibwa emisango mu kkooti ey'amagye. So Dr. Kizza Besigye okuva olwo abadde nga tewali kyakoleddwawo kubanga bamuta. Kati Dr. Kizza Besigye abadde ne hunger strike obadde ng'ali mu kwekalakaasa kw'obutalya mmere ng'agamba nti be bamukwatiddeko bino ekisooka talina kubeera na komera we twogerera kubanga kkooti yo yakola okusalawo negamba emisango gyonna egibadde mu general court martial at least bagiteeke mu civilian courts. So Dr. Kizza Besigye okuva olwo paka kati abadde agezaako okubanga ng'ayita mu bannamateeka bwe okubanga bawaaba okulemesa biki ebigenda mu maaso. In fact bawaaba nekyoyita habeas corpus mu kkooti enkulu bannamateeka ba Dr. Besigye nga bagamba nti Dr. Besigye aleetebwe mu kkooti oba mulamu obanga mufu. So mu mbeera eyo Dr. Kizza Besigye gy'abadde akyalimu. So abadde nga tali bulungi because of the hunger strike era wetwogerera nti twafunye ku mawulire nti yafulumiziddwako ne komera n'atwalibwa ku private clinic yemu ey'omu ku basawo be. In fact kyatandise n'okubanga n'abasawo omu ku basawo be kyewaliisa official doctor prisons yamuyise asooka gy'alabe ku Dr. Kizza Besigye kyaleeseewo okweraliikirira eri ab'eŋŋanda nga bakulembeddwamu omukyala wa Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima. So mwebyo nebigenda maaso mu ggwanga Dr. Kizza Besigye yatwaliddwa in one hospital gyetwawuliddeko ebugoloobi ganamawulire twagajje wa minister wa ICT Chris Baryomosi yeyagambye nti Dr. Kizza Besigye yatwaliddwa mu clinic yemu ebugoloobi okubanga afuna further treatment mu ngeri eyo yennyini. So Dr. Kizza Besigye yayongerayo n'okubanga yeekalakaasa ng'era agamba tekikkirizibwa kubanga ali mabega amitayimbwa naddala nga kkooti enkulu yakola okusalawo omwezi ogwedde ennaku z'omwezi ali 31. Minister ow'ebyamateeka Justice and Constitutional Affairs omwami Norbert Mao yavuddeyo n'akakasa nti emisango gyonna oba okusalawo okwakolebwa kkooti enkulu kwatandise dda okubanga kuteekebwa mu nkola. Norbert Mao yagambye nti byonna bino DPP emisango ali mu kubanga agyorganizinga ne Attorney General yalagidde dda court martial okubanga emisango gino gyonna egihandinga over eri civilian courts. Magambye nti ennaku z'omwezi 31 omwezi oguwedde ogwa Gatonnya omwaka 2025 guno gwennyini kkooti eno enkulu yasalawo nti terikikkirizibwa muntu wa bulijjo kubanga awere ennemba n'emisango mu general court martial n'esaba baba Bagala basobola okubanga bafuula kkooti eno competent court bamuteekeko lwaliisibwa judicial officers abantu abasoma amateeka okubanga bamanyi n'engeri gye basobola okuwaamu abantu obwenkanya. So kyekyo by'ebimu ku biragiro ebyakolebwa kkooti enkulu ng'ekulembeddwamu Chief Justice Alphonse Owinyi Dolo mu mbeera eyo yennyini. So Dr. Kizza Besigye yeebibye waligambye mbu si birungi nnyo naye ekirungi ekikakasibwa nti abasawo be batandise dda okubanga bamujjanjaba katusuubire nti ajja kubanga atereera mu mbeera eyo yennyini. Nga tukyali ku nsonga za Dr. Kizza Besigye famire ye nga gy'osobola okugamba the Byanyima family nabo bafulumizza ekiwandiiko nga kyogera oba nga kiwoninga ku ngeri Dr. Kizza Besigye gy'ayisibwamu ne bawa okulabula mu kiwandiiko kino balaze nti bo they are not political in nature tebali ku bintu bya bufuzi naye bo bafa ku muntu waabwe oba omwagalwa waabwe ye tebamulabanga gwe walabye opposition oba presidential candidate no bo bamulabanga mukwano gwabwe muganda waabwe era basabye nti waliwo byonna ebiri ku Dr. Kizza Besigye leka babikole mu ngeri egenda okubanga ekuuma obulamu bwe omwami ono yennyini. Nga malize ensonga zino omwami Muhoozi Kainerugaba ono nga ye CDF ate nga ye omu ku bawozi bwa president ku nsonga ennenkusifu oba kyewalise special affairs omwami ono owa special operations sorry Muhoozi yavaayo n'akakasa nti Dr. Kizza yavaayo n'akakasa nti Dr. Kizza Besigye tagenda kubanga ateebwa era nga yayogera ne ku kyokubanga bamuwanika abantu abasinga in fact amagye kyeyagagambye nti bigambo bya Muhoozi Kainerugaba personally omwami kuleji yaziyita musings eza Muhoozi Kainerugaba naye kyewuunyisa musings zino how much of a joke are they really oba actually tusobola okuba nga tuzitwala seriously because bino na ebigenda mu maaso biraga nti
obulamu bwa Dr. Kizza Besigye tebuli bulungi era n'abantu byanyima family ekyo kibayogedde nti buli kimu ekigenda mu maaso kiraganga ebintu ebitali bulungi ku side ya Dr. Kizza Besigye obulamu bwe tebuli bulungi era buli mu matigga mu mbeera eyo yennyini. Atuveeko kaawo naye era nga tukyali in line n'ensonga za Dr. Kizza Besigye. Ba opposition players bonna ba meetings olunaku lw'eggulu. Ba opposition players ngamba political party ezigezaako kubanga zikyusa obuyinza mu ggwanga lino omuli National Unity Platform, omuli Alliance for National Transformation n'ebibiina ebirala Congress Party CP, byonna abakulembeze bano ba meetings wali Makerere Kavule ku offices za National Unity Platform ne basobola okubanga bakola ku nteekateeka ngeri ki gye bagenda okubanga bayambamu opposition player waabwe. In fact omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu ssaala ennyo mu kwogera ku biki ebigenda mu maaso naddala mu bulamu bwa Dr. Kizza Besigye n'agamba nti bino bye mulaba bitandika mpola naye bisobola n'okubanga bituuka ku munnayuganda yenna. Omwami ono afulumiza ebiwandiiko ebiwera ku mikutu gye gimukwanira wala omuli X ne Facebook nga awakanya biki ebiri mu kukolebwa ku Dr. Kizza Besigye era omwami ono yabadde musaale nnyo okubanga agamba bannange opposition ke kaseera mwegatte awamu musobole okubanga mwogera ku nsonga zino ezibaluma. So ba meetings olunaku lw'eggulo wali ku kitebe kya National Unity Platform tetumanyi oba banaakolera ewamu. Manyi meetings of opposition zo zibaddengawo mirundi mingi ng'olaba opposition players ba meetinga naye ng'oluusi batera okwebuuza kiki ekibagatta. Katusuubire nti leero waliwo ensonga ey'amaanyi ya Dr. Kizza Besigye ebagatta bo ng'abakulembeze mu nsonga ezo zennyini. So ba meetings olunaku lw'eggulo wali Kavule Makerere. After that meeting wabaddewo ebyaguddewo ebitabadde birungi nnyo era nga bye bituleeta ku story eddako eya omwami chairman Nyanzi ngono yakulembera okukunga oba kiyita mobilization mu kisinde ekya National Unity Platform nga awamu ne Waiswa Mufumbiro omwami ngono ye deputy spokesperson oba amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform bawambiddwa oba abducted batwaliddwa abantu abadde bakutte amamundu naye nga bali mu ngoye eza bulijjo layers wali Makerere. Abantu according ku bantu ababaddewo abantu abalabye ku nsonga zino abantu bano babasazeeko nga bali Makerere ku bbiri era nga bagamba nti bano babadde bakava ku meeting oba mu meeting eyabaddewo ya opposition players chairman Nyanzi ne Waiswa Mufumbiro. After that particular meeting babasanze mu mmotoka nga bali around ku bbiri we babakwatidde ne batwalibwa ku kifo ekitannaba kubanga kikakasibwa paka essaawa zino. Aba National Unity Platform batandise ddala n'okubanga bamobilizinga oba kubanga basaba bannayuganda baveeyo boogere ku nsonga zino naddala nga zitandise okubanga zibakwatako mu mbeera eno yennyini gye tulimu. Jjukira omwami Muhoozi Kainerugaba ennaku ntono emabegako sabbiiti ewedde yapostinga ku mukutu gwo gwa X nti kyagenda okubanga akola ba NUP tebagenda kubanga bakyagala. Omwami ono yakyogera kaati ng'omusezi agula essowaani nti njigula kuliirako bantu. Yamugamba nti ssebo abantu ba NUP munansonyiwa kye ŋŋenda okubanga mbakola. That was a warning that the CDF gave. Ekireetera okubanga tulina okubanga tutwala ebigambo by'omwami ono byakola seriously okubanga tetubiyisaamu lugaayu. Bannayuganda abasinga babitwala ng'ebyokubalaata oba joking naye nga tekibeera very good mu mbeera yennyini. So twogerera nga omwami Muhoozi Kainerugaba we yamala okwogera ebigambo bino tutandise okubanga tulaba aba National Unity Platform. Sabbiiti ewedde era waliwo abaana ba NUP bewaliise ba foot soldiers oba beeyita ba foot soldiers abakwatibwa era omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abayogerako n'abapostinga n'asaba public eyambe okubanga yasaba abantu bano. Kati sabbiiti eno yennyini omu ku Abaganda be kubanga chairman Nyanzi ye mukulu wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ne Waiswa Mufumbiro y'omu ku boogezi ate nga ye close ally owa Robert Kyagulanyi Ssentamu. So bitandise naye ate okukwatibwa kuno tetunnakakasiza ddala lwaki naye kuzze oluvannyuma lw'akatambi akabadde katambula ku mikutu egy'enjawulo nga kalaga ba foot soldiers bano ku lunaku olw'amazaalibwa ga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakoze parade wali ku offices za National Unity Platform nga
bayimba ku nnyimba ze waliise mu history oba mu byafaayo byaffe ezi revolutionary nnyimba ez'abalwanyi. Yes, obadde olaba that particular video engeri gye badde bayimbamu n'engeri gye badde bakoze parade ate n'engeri gye badde bambaddemu kubanga bonna badde bambadde bimyufu ne boots oluusi ez'abannamagye ekyaleseewo absence of militarism. Era waliwo abantu abayogedde ku nsonga zino, abantu ba bulijjo nno ku exoko nga bali worried nti ate kati muzeemu ebyafaayo byaffe ebya Uganda, bano nga bambagamba bano abavubuka babulako bubuzi kuba nammundu to become a militia bingi, era akatambi ako kadde katambula nnyo. So mu nsonga ezo wetwalabidde ng'omwami Muhoozi Kainerugaba ayogera ku kyagenda okukola NUP ate kati byatandise dda aba bakutte mu mbeera eyo yennyini. So Chairman Nyanzi ne Wise wa Mufumbiro tujja kuba nga tubabuulira biki ebinaaba bivudde mu nsonga ezo. Ng'akyali ku nsonga za NUP particularly Kyagulanyi ono abadde musaale nnyo okugamba nti bannange ebigambo in fact abadde akosa nti ebintu ebibaddewo catastrophes ezibaddewo mu history y'ensi generally si Uganda yokka but the whole world etandika na bigambo ng'asaba bannayuganda bannange ebigambo bya Muhoozi Kainerugaba tebabitwala ng'ebigambo ebitono, era abadde akyogeranga nnyo nti holocaust n'ebintu ebityo ebibadde bibeerangawo in the history of this country bibadde bivanga ku bigambo ebyogerwa ng'agamba bannayuganda tubeere basaale obutakkiriza bigambo just twala bigambo bya omwami Muhoozi Kainerugaba lightly, era n'asaba bannayuganda babeere very careful mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Tujja kuba nga tubabuulira kiki ekinaaba kivudde mu mawulire bye banaaba tugambye naddala ku nsonga z'abano abakwatiddwa Wise wa Mufumbiro ne munne omwami gwe bayita Chairman Nyanzi banna NUP. Tujja kuba nga tubabuulira everything ekinaaba ki unfoldinze mu mbeera eyo yennyini. Nja kumaliriza n'ensonga za Minister Chris Baryomunsi. Minister Chris Baryomunsi nabagambye nti yagenze n'amiitingako omwami Dr. Kizza Besigye ng'ali mu komera, naye ate abantu abasinga naddala mukyala wa Dr. Kizza Besigye yagambye mutayagala mwami ono kumpi na bbaawe naga atamwesigirako ddala, era yasabye nti ebigambo ebiri mu kwogerwa bali omunsi ono tubikwate in context, naye ate n'agamba nti kyonna ekinaaba kibadde ku mwami Dr. Kizza Besigye ng'ali mu komera it's a direct tukiteeke direct ku Mr. Baryomunsi ne President wa Uganda omwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. But how practical is this? Abantu na Uganda bo bangi aboogera nti omwami ono Baryomunsi abadde wakati nnyo wa catastrophes ez'enjawulo, ijjukire mabegakaawo mu nsonga za Nebanda ebyabaawo ne Chris Baryomunsi okutuuka okukwatibwa. In fact after okukwatibwa okwo wetwalabanga afuna n'omulimu ogw'okuba nga akola mu cabinet obanga minister wa Museveni mu nsonga ezo. So Winnie Byanyima yagambye nti ekyo n'ekinaabeera ku bbaawe directly akiblaminga ku mwami Baryomunsi, naye ate n'omwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni mu mbeera yennyini. Kati kamalirize n'ebiri wabweru w'eggwanga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Omwami Felix Tshisekedi ate atandise okuba nga akyusa ebigambo olunaku lwe yadde apiyaringako ku mukutu ogumu, n'agamba nti ebyaddala wadde Rwanda eri mu nsonga zaabwe omuntu gw'amanyi ali emabega waba M23 officially wadde ali unofficial naye ye gwamanyi nti yono agambe ate Joseph Kabila. Jukira Joseph Kabila ono yaliko president w'eggwanga ya DRC. In fact Felix Tshisekedi yakuba Joseph Kabila akalulu mu 2018 okumujja mu ntebe ey'okukulembera eggwanga eryo, naye ate ebituuse wano omwami ono alinga ali confused omwami Felix Tshisekedi kubanga yasooka kwesiba ku Rwanda yesibyeko ku Kenya oluusi ayogedde ku Uganda, kati wuuyo ate atandise okugamba mu Joseph Kabila yali emabega waba M23. Jukira ba M23 bano wetwogera nga bakutte n'ekibuga ekya Bukavu bakunaleko ne ku airport ey'ekibuga ekyo, ekibuga ekyokubiri ekisinga mu bunene mu Eastern DRC Congo. So abasajja bano aba M23 si bakuzannya ebintu babikwasiza amaanyi mu mbeera eyo yennyini. Bannange tugenda kuba nga tumulamu kuba akadde kaakano kampeddeko z'eddakiika 23 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Katumulemu tukomawo ngenda kudda n'omwami Dennis tumuheirwe tube nga tunyumya ku mboozi ezigenda maaso mu ggwanga watyo ne wabweru w'eggwanga. Nze Edgar Matthew Karuhanga
Let's take a short commercial break. Digital TV, we'll be right back.